So hi guys, onakarakedde ku makya nga njagala kudda ku Uganda. As you can see nga ntuuse ku kisaawe kyaffe eky'Eriyad with my friends nga tuddayo waka awo n'otutudde. That's a waiting room nga tugenda kulinnya ennyonyi yaffe. So it was really fun. I really enjoyed it since I had company. Nengamba ye why not recording akatambi kano to show all people that have been asking me Adita odayodde waka, Adita odayodde waka. So I recorded that video nga ndi ku kisaawe kyaffe eky'Eriyad, preparing myself to travel Okuva Riyadh, then ngende Sharjah. After Sharjah awo nno ninye ennyonyi yaffe etutwala mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Bwentyo bwe nabadde nfaanana. My dressing code was really on top. Nayambadde bulungi nnyo. As you can see I was in black. Nentekako ne overcoat yange ya brown. Waiting area no nariliddewo ddala because natuuse ku kisaawe kyaffe ekya Riyadh ku ssaawa 12 ng'ate ennyonyi nina kulinnya ku ssaawa 3 ez'emisana. So twabadde tuli awo after a long waiting, ennyonyi nga tuziraba zitandise okuba nga zijja, ate era nga ne patrol ku airport yabadde y'amaanyi nnyo nga bagezaako okutegeka ng'era we mulaba mu katambi kaneeno men are moving around. Abakola surveillance okulaba ennyonyi terina buzibu, ennyonyi erimu amafuta, ennyonyi emigugu ginajjamu oba nedda, all those things ng'era we mubiraba mu katambi. Nabadde nkoyedde no ddala because I did not sleep okuva we nakitegedde nti no nina flight. So munnange w'ebituwe byabadde nabadde nkyatudde ennyonyi yaffe n'ebeera nga ejja ng'era we mugiraba munnaaye ng'emaze okuba nga epakinga bwetyo we yabadde. Era ndowooza n'ekyana mukiraba we tulina okulinnyira oba mweze muyita doorsteps we tulina okulinnyira ennyonyi okuba nga tuyingira. Abantu ababadde bakola ku kisaawe babadde bantu balungi nnyo gye ndi because I was allowed to film, I was allowed to ask questions n'ebintu ebirala byonna nga mubimanyi everything that do happen at the airport. Era wano we mbagambira don't fear whenever you need to ask or you need information, buuza people that are at the airport, buuza obabuuze eyo nnyonyi ki eragawa, etikka abantu bameka, etikka emigugu emeka, biki bye nnina okukozesa mu nnyonyi bye sitalina kukozesa, kubanga ebintu ebimu bye tutikka trust me bisobola okuviirako ennyonyi okugwa oba okufuna accidents nga perfumes, nga amazzi, nga lighters, ng'ebintu byonna ebiri sharp. Jjukira ennyonyi eno munnange ebeera eyo. Kyakati naawo nga ntandise okuba nga nninnya ennyonyi ng'era we mundaba nga ntandise okulinnya ennyonyi with my friends all nga bwe nabagambye nti nno twajjidde in a group. I had some girls with me nga tujja tunyumirwa, tujja tuseka, tujja twogera, tukwata obutambi. We really enjoyed the flight. And the bad thing about my flight nti flight yange yabadde nga gwe olina okwesasulira buli kimu. If you need food, buy it in that plane. If you need water, you buy it. If you need this, you buy it. Kyekyo kyazibu ekyabadde ku nnyonyi yange ng'era bwe mulaba. Okay, thank you.
Ekyo nno ky'ekisaawe kya Sharjah mu kibuga ekya Dubai, ky'ekisaawe ekyasinzeeyo obunene. So a lot of people babeera confused. Abantu bwe baba bagamba nti mugenda kutuuka e Sharjah baba bamanyi nti Sharjah munnange ensi, kumbe kisaawe kye kisinga obunene mu kibuga ekya Dubai. Awo nno nga ndi ku kisaawe we ngenda okulinnyira ennyonyi yiiyo, ennyonyi yange etuuse egenda okunjigyawo e Dubai ate era neeyongereyo mu ggwanga lyaffe Uganda. Abasinga mwenna ekisaawe ekyo mukimanyi, ndowooza mutulaba awo nga tutandise okulinnya, tugenda kulinnya ennyonyi tuvaawo ate era tuvuge non-stop paka mu ggwanga lyaffe erya Uganda. And I know you all not know, okuva e Sharjah mpaka Uganda it takes 5 hours. Twatudde mu nnyonyi for 5 hours ng'era we mutulaba awo nti nno tuli mu kulinnya, naye a lot of things happened nga tuli mu nnyonyi, omuli okuyomba, omuli okuwogana n'ebintu ebirala. Ebifaananyi ndowooza mubiraba, neekubizaayoko ku bufaananyi nga mmaze okulinnya ennyonyi yange ey'okubiri egenda okuntuusa mu ggwanga lyange erya Uganda. Ndowooza ng'emulaba obufaananyi nabadde so smart, nabadde very smart. Kambabuulire baana mmwe, nanyumye era wabayo omuntu atasiima nga tewasiimye outfit yange, just not you know nothing about designing. Nze ndi muntu wa brown, mwagala nnyo okufaako obufi. Awo nno nga ntudde mu nnyonyi ntuuse ngerawo mulaba enviiri zabadde zifuuse enviiri nga zinsumbuwa okufaako obufi, ekikoofiira kivaako ate nga n'abaana bali mu kuwogga n'okufa, abayomba ne bayomba, abayombera ebifo. Ekyandeetedde okubeera confused nti we all have boarding passes. We have boarding passes. Boarding passes ezo zibeerako seat number yo woyina okutuula. So abaana abamu they were confused. Ayina seat number naye atayagala atuulewo omuntu omulala nti olw'okuba ye waayagala alaba waasaana ne yeerabira nti nno w'obeera mu nnyonyi you follow ekyo ekikuweereddwa, you follow that, you follow your air ticket, you follow boarding passes. Singa weebiti weebyali, singa air ticket gye bakuwadde ne bagamba nti ogenda kulinnya ennyonyi ya Air Arabia, egwe oli waddembe okukyusa n'ogamba sijagala kanennyire mu Ethiopia, naye si weebiti weebiri. We follow ekyo ekiri ku air ticket yo ate era you follow what you have on your boarding pass. So munayi twabadde mu nnyonyi, wabadde ebimu ebintu bingi, nange nno nayombeddemu. Omwana yatandise okwekuba perfume, and we all know perfumes are not allowed in the plane olw'ensonga mubaamu abantu abalwadde. Ne yeekuba perfume almost 30 minutes buli kwekyusa nga yeekuba perfume, and she was my neighbor. Perfume zijjukira zimpisa bubi. I'm a person omulwadde w'ekiwanga nga mmanyi n'okuziyira, that's why seekuba perfume. Tumugamba munnange lekerako awo, toddamu kwekuba perfume. She wasn't listening. Ndaggulawo olutalo, ennyonyi yonna n'atandika okuwogana naye. That did not stop me from traveling until when natuuse Uganda. Bwe bufaananyi bwange nga ntuuse ku airport yaffe ey'e Uganda, Entebbe International Airport, neekubyayo obufaananyi. Ndowooza you girls mulaba, my outfit was on dope. Nayambadde black all throughout, engato za black, blouse za black, legging, and then nentekako overcoat yange eya brown, nenyambala esawa yange ya gold with a gold ring with diamond earrings. My earrings was diamond. Ndowooza mubiraba. Awo nno nga ntuuse mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Banaatuggyako n'obusimu. Hello guys, tuli ku kisaawe kyaffe ekye Uganda, tukomyewo kadowooza buli omu ali bulungi. So for those who are saying, Banange Sheila, Adita, when are you coming home? You overstayed there, this and this and this. Do you want to die from Cheyo? Do you want to build Mokwano Molo or what? My dears, money has no journey. Money has no journey and money has no time. You know? Nino kunonya sente, nganchali mwana muto. I mean, when I still have energy. So by the time I become old, I may not have a chance to work maybe. So kati. Temumanja nyo. You did not send me here. You get. Najanjagala. Understand? So, and I'm free to go anytime I want, you know. Life has entry. You're free to enter. You're free to go. I mean,
Banatujjako n'obusimu. Hello guys, tuli ku kisaawe kyaffe ekye Uganda tukomyewo kadooza buli omu bulungi. So for those who are saying banange Sheila Adita, when are you coming home, you overstayed there, this and this and this, do you want to die from Cheyo, do you want to build mukwano molo or what? My dears, money has no journey, money has no journey, and money has no time, you know. Nina okunoonya sente nga nkyali mwana muto. I mean, when I still have energy. So by the time I become old, I may not have a chance to work maybe. So kati, temumanja nnyo. You did not send me here. You get. Najja njagala. Understand? So, and I'm free to go anytime I want, you know. Life has entry. You're free to enter. You're free to go. I mean,